Endobeso. Kugenda mu mukaaga temuzisiro tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Kalwereko mu mutabbizi olunaku olwaleero tumanye kiki ekiriyo. Hello? Nyabu. Wange sebo. Bulute mukwano. Yendi sebo lyo. Bampisi Abdul tebukoza Kadiman na Mayanja ne kabogoza kupita fema kintabuli ky'omuziki mukwano bakuyitani. Sebo nze bampita Nusula. Bannange mwebale na kunkubira bulijjo njagala munkubire. Okay. Njagala kunnyamba. Buzibu ki Nusula? Munnange taata wange Ankwana. Wange? Taata wange Ankwana. Akuzaalira ddala. Taata wange omuto. Bamuyitani taata oyo. Tata bamuyita Jafari, taata Jafari addira ddala ku taata wange oyo nnyini taata wange bw'avaako taata Jafari yamuddako naye Ankwana. Kati olwatuuka Munnange wali mulumbe ati taata nga nsanga yasanyuka n'abana omwana wange bulijjo nkunoonya biki angudde mu kafuba asudde nga nsaba ennamba. Okay. Kati mukunsaba ennamba omukolo olumbe luggwa tudde eka. Ati nze nzireka mba ndi awo mundolaba message. Soka naweereza message nga yi. Ngenda okuba olunaku oluddako nga mpeereza message. Ali nkuweereza no message za kizabuseegu. Kitaawo oyo. Ye. Mpulira. Message za buseegu ampaana beegera kino na kiri onze nfudde. Kati manye ekyasinze okuntengula omutima. Message yasembeyo okumpeereza eggulu. Message yabadde egamba ki? Yagambye mukwano. Buli lwe nkulabako kuba akafaananyi nga tuli ffenna mu buliri era nampeereza n'akayimba kano akagutujja kanene. Owaaye? Wange? Kitaawo naye kakati kankubuuze. Gwe wamulaba otya nga muli ku mikolo yatunula atya lwe yakusaba ennamba? Era nga bw'onoolaba omuntu n'osanyuka omuntu gw'oludde okulaba nga bwe kati nze manyi oli taata wange sinako ebyo. Era yasanyuka musajja zinsusseeko za buseegu njereere ku nze natidde n'okutya taata wange omulamba okutandika okuŋŋamba ebintu ng'ebyo omusajja mukagagambo nze simanyi nakumanya. Kale kati mukubire ogamba taata ye Jafari. Ye taata Jafari. Kati mukubireko Jafari tulabe tovaako ku ssimu. Ndi sigenda vaako. Kale. Omwana ali ku kizibu. Hello? Wange? Mwami Jafari nkulamusiza ssebo. Kale ssebo. Nawe nkulamusiza. Bamutadde tebukoza Kadima na Mayanja ne kabogoza oli ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki mu mutabbizi. Waliwo obuzibu. Kakati ekiri omwami Jafari. Ssebo. Lwaki mukolanga ebintu ebibaswaza? Sebo. Omuwala gw'okwana nga si wa myaka gyo. Lwaki mweswaza okutuukanga ku ekyo mwana muto olina n'owomuyita ebintu ebitajja ebyo. Mwana kibyogezako okwoga. Sebo kankubuuza ekibuuzo. Omanyi muntu gw'okwana gweweereza message n'omugamba simanya okubisaamu obufaananyi nga muli mwembi mu buliri simanya n'omuweereza n'akayimba akamanyiddwa nga gutujja. Oyo Mega. Mega kinetagisa kunyonyola kutuuka. Oli Mega muntu mukulu mukwano gwange nga nze ngera omuntu n'ensonga ezaffe muntu mukulu ate kitugaana kubeera nga tulina ekyama kye tutuukako. Kaakati Sebo. Leka naawe. Mwami Jafari saagala otubuzeebuze. Gwoweereza messages tumumanyi bamuyita Nusula muwalawo. Nusula? Nusula muwalawo muwalawo akuyita Tuganda akuyita taata w'omuto. Nusula. Wange? Nusula muwala wa muganda wange Jamiru. Ndiyo Nusula. Olimba. Omusindikira message ez'obuseego mukazi tunaye kimususeeko ne kimuyitirirako. Tekisoboka naawe. Owaayo wali awo. Wange? Wali awo? Wali wano. Osobola okumumpa nenjogerako naye. Nkamukuwe. Nusula. Wange taata. Ya Rabbana la hawla wala quwwata illa billah. Wallahi. Chichi abadde namba looza nchamu. Kale katufune banaffa bamasimu mukwano gwange ensonga nga we muziwulidde. Halo. Halo. Wange. Kadima. Sebo. Bane mwembale tuwere. Kale.
ono yasini kawandula bigambo Jovola tetujja kugwa kusanga abaana bafiiridde be basudde mu bakubo nga bataata abagwenyufu bangi nnyo maama amutwale ku poliisi yeekubirira enduulu okusinga okubeera n'ekyetere kawandula bigambo kale webale nnyo Yasini kawandula bigambo Bed FM Kadena Wange wale kwele kale munaffe una prosembeni yet prose niba nange enseneri kuki tuli kuki Why naffe tetumanyi kye tuliko ensi yatabuka Bed FM Hello. Wange Kadima wale kwele nawe okuliriza Edward wa people power example. yes sebo Omusajja agwana kumusiba mayisa. agana musiba mayisa kale mbeera bwetu bweri Bed FM Kadima Wange nobale tumereza kale enti wakayabbi kisagale nakase bana abantu babadde batya abantu babwe bugwiddalu nkale webale nnyo munaffe balidala bannange bwe bitu bibadde olwaleero ngenda kubanga nyingirawo n'ennyimba zigenda kubeera ezo zigenda kubeera ennyimba 9 ezisinga okukya namwana mulaba njidwa nga Grace Can agenda kubanga ajja kuwano leki nga tumanya kyekiri Wange taata ya rabbana la hawla wala quwwata illa billah wallahi kiki abadde namba lowooza nkyamu kale katufune banaffe abamasimu mukwano gwange ensonga nga bwe muziwulidde halo Wange Kadima sebo bane mwebale tuweereza kale ono Yasini kawandula bigambo Jovola tetujja kugwa kusanga abaana bafiiridde be basudde mu bakubo nga bataata abagwenyufu bangi nnyo maama amutwale ku poliisi yeekubirira enduulu okusinga okubeera n'ekyetere kawandula bigambo kale webale nnyo Yasini kawandula bigambo Bed FM Kadena Wange wale kwele kale munaffe una prosembeni yet prose niba nange enseneri kuki tuli kuki Why naffe tetumanyi kye tuliko ensi yatabuka Bed FM Hello. Wange Kadima wale kwele nawe okuliriza Edward wa people power example. yes sebo Omusajja agwana kumusiba mayisa. agana musiba mayisa kale mbeera bwetu bweri Bed FM Kadima Wange nobale tumereza kale enti wakayabbi kisagale nakase bana abantu babadde batya abantu babwe bugwiddalu nkale webale nnyo munaffe balidala bannange bwe bitu bibadde olwaleero ngenda kubanga nyingirawo n'ennyimba zigenda kubeera ezo zigenda kubeera ennyimba 9 ezisinga okukya namwana mulaba njidwa nga Grace Can agenda kubanga ajja kuwano leki nga tumanya kyekiri bannaffe tubagamba nti mubeere bulungi